Ku ntandikwa y'omwaka guno bannayuganda bakira obusanduuke okwetaba mu kulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Kyokka mu ntandikwa kakuyege yatandika wa kimpowooze wabula oluvannyuma embeera yakyuka akalulu ne katandika okuba akavaawo mpitewo. Embeera yeeyongerera ddala okukyuka nga baali ku ludda oluvuganya ab'ebyokwerinda babakugira okukuba enkung'ana mu bitundu ebimu. Kati akakiiko akalira eddembe ly'obuntu bwe kabadde kafulumya alipoota ku ddembe ly'obuntu gyeryakwatibwamu omwaka oguwedde, ensonga zibyaliwo mu kalulu zibadde ku mwanjo nnyo. Ku nsonga ezinokoddwayo kwe kuba nti abantu abasoba mu 300 bakwatibwa nga n'abandi bafiira mu kalulu. Ebitongole by'okwerinda okuligita abantu emiggo, okukira ente, kw'ossa omukka ogubalagala ogwali kumpi mu buli kitundu ab'oludda oluvuganya gye baakubanga enkung'ana, nga kino kyaviirako n'omuwendo gw'abantu abenyigira mu kulonda okuba abatono. Ndawo ensonga z'okuyimirizanga enkung'ana ez'abamu ku bali beetabye mu kalulu kano. Waliwo ensonga z'okukuba omukka ogubalagala mu bantu nga baagala okukomya enkung'ana zaabwe. Weewaawo bino byonna byalingawo nga abakwasisa eddembe nga bagamba nti bano tebagoberedde tebagoberedde amateeka. Naye etteeka litulambika bulungi mu kawaayiro 43 akogera ku limitation of human rights nti eddembe lyaffe tuyinza olikomyako ne tulikomyako mu mateeka. Tulikomyako mu mateeka ate tulikomyako nga tugoberera ssemateeka kyekola kyegamba nti mu kulonda kuno era twalabamu n'okukwata abantu ab'enjawulo. Alipoota mu kunoonyereza kwaffe twalaba nti abantu 390 baakwatibwa mu bitundu bitali bimu. Ate n'ekirala ekyennyamiza nti mu kulonda muno mwalimu n'abantu abamu abafiirwa obulamu bwabwe. Okusinziira ku poliisi, abamu ku baafiira mu kalulu kyava kubamu ku bantu abasoomooza nga bakuuma ddembe. We restrained ourselves as much as we could, and I was hearing a feedback that the election was boring. So people deliberately started provoking security, and indeed we restrained ourselves as much as we could. So the few cases of violence were isolated. It was not the norm. Mu ngeri y'emu alipoota eyogedde ku nsonga y'okukuumira abantu mu budduukulu bwa poliisi mu bbanga erisukka mu ssaawa 48 eziragibwa mu mateeka, nakyo kinokoddwayo mu alipoota. Nga akakiiko tufunye nnyo okwemulugunya mu bantu nti bwe bagenda ku poliisi bamalayo essaawa ezisukka 48 era nga bawadde ensonga lwaki bino byonna bibadde bwabiri alipoota bino byonna ebyogerako. There are circumstances as grave as that whereby we may not necessarily strictly follow the 48-hour rule. Murder, defilement, aggravated robbery, not that they don't deserve, but the circumstances may not really allow. You may give the police bond. Now you again start putting the same person in the newspapers wanted for murder. And again you take another 1 month looking for the person. Akakiiko akataatira eddembe ly'obuntu kategeezezza nga Kati essira bwekagenda okuliisa ku kutalaga ebitongole ebinokoddwayo okulaba butya ensonga zino bwe ziyinza okugonjoolwamu.